Ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi oguwedde bannakawempe yo mambuka bakiro boxi okuddamu okulonda omubaka waabwe abakiikirira mu ssetteeserezo w'eggwanga nga bavuganya baali 10 balamba era wano munnakibiina kye National Unity Platform era munnamateeka omutendeke Elias Luyimbazi Nalukoola yawangula akalulu kano n'obululu obusoba mu mutwalo gumu mu kasanvu. Elias Nalukoola olw'okusatula sabbiiti ewedde ng'ennaku z'omwezi 26 Nalukoola yalayizibwa ng'enteekateeka y'okumulayiza yakulemberwamu omukubiriza wa paalamenti ya kuno Anita Among. Nalukoola solemnly affirm. Ono yalayizibwa mu yaafeesi ya Among wabula akulira abaka abawabula gavumenti ya kuno Joel Ssenyonyi yategeeza nti bandyagadde nnyo okulayizibwa kuno kubeere mu paalamenti naye olw'embeera eyali mu kalulu baasalawo okugumira ekyakolebwa. Ono ayise mu bintu bingi era tujja sigala nga tubinyumya tukyalina n'ebirala bye tukyabanja okulaba nti bitereera. Ayise mu bingi okulaba nti atuuka ku level eno naye twebaza Katonda nti we tutuuse tusimbudde. Mu kwogera kwe Nalukoola yalaga obwennyamivu nti abantu bakiikirira babadde tebakiikirirwa nga bingi ebibanyigiriza ng'amataba era sipiika n'amwanukula. Suffering from floods among other predicaments. When the house resumes, we will give you space because truth be told, they've not been represented for some time. Olunaku olw'eggulo ng'omubaka omulonde era munnakibiina kye National Unity Platform Nalukoola y'omu ku babaka abeetabye mu kwanja embalirira y'ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti era naffe twafunye omwagaanya okuwayaamu naye. Waliwo ekikyannakolebwa obuyinza bungi bwasigala ku City Hall kati njogera mu Kampala. Obuyinza obwo nga bwalina okugenda eri amagombolola. Ono atubuulidde ensonga z'agenda okutandikirako n'okutegeeza emirimu gy'ababaka emitongole. Omulimu omukulu ogwa memba wa paalamenti teguli mu kugogola emyala okwera enguudo. Wabula omulimu gwa memba wa paalamenti ogusinga obukulu guli mu kawaayiro ak'ensanvu-mu-mwenda akassemateeka okwetaba mu kukola amateeka ku lw'enkulaakulana, emirembe, obutebenkevu ebyeggwanga lino. Nalukoola agamba nti ensonga ezikuusa ku kukozesa ensimbi mu bukyamu agenda kulaba nga kirwanyisibwa kubanga kifiiriza bannansi. Bw'okwata ensimbi y'omuwomusolo ebadde erina okukola omwala n'ogizza ku nsonga endala buba bubbi bulyake. Ng'era bw'olaba omukulembeze aweebwa ssente nga za kukola luguudo n'agamba nsanze oluzzi nga lwe lusinga okuba olubi. Bwe ziba tezaalimu mu nteekateeka buba bulyake. Agamba obuyinza bungi obwaweebwa ekitebe ekikulu ekiddukanya emirimu ekya Kampala Capital City Hall namukyo kyetaagisa amagombolola okuweebwa obuvunaanyizibwa ku bulimu obutono. Amagombolola ng'eggombola y'e Kawempe yalibadde ekola essente ezigogola emyala okuggyamu ebyo ebiba bikutte zaalibadde gye ziri ku magombolola gaffe. Lyerimu ku makubo ge tusobola okuyitamu okutangira omujjuzo oba kye tuyita flood ng'amataba. Nze ndowooza nti nga bwe nfunye omukisa okubeera memba wa paalamenti nja kwevumbanga akafubo n'abakulembeze bannange aba gavumenti ez'ebitundu. Ekyokulwanirira obuyinza mu kitongole kino Nalukoola agamba nti nakyo kirina okukolebwako ate n'ensimbi zikozesebwa bulungi. Mmeeya n'obukulembeze bwa City Hall okulaba nga tukaayanira omuwendo ogulimu omuzinzi ogusobola okubaako bye gukyusa mu Kampala okutwaliza awamu gamba ng'okugaziya emyala n'okuzimba egyo egibadde gitambula. Kinajjukirwa nti Nalukoola okutuuka ku kkula lino yawangula akalulu k'okujjuza ekifo kya Kawempe yo mambuka nga yafuna obululu omutwalo gumu mu kasanvu 939 mu kuvuganya okwaliko abantu 10 era munnakibiina ki NRM Nambi Farida yakwata kifo kya kubiri nga yafuna obululu 958 eyaddirwa Mulerwa Hanifa Kadadi eyali ku bannamunigina ng'ono yafuna obululu 389 ng'akalulu kano kaategekebwa oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka eyali akiikirira Kawempe yo mambuka Mohamed Segirinya yafa ku ntandikwa y'omwaka guno. Doreen Trishan Nsereko yakungaanyiriza emboozi eno ku Lwagugudde TV.